Yeah. Da 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 da. Whoa, after tonight, will you remember me? Will you remember? Olunaku lwa leero tuzze tubannyonnyole ku nteekateeka ez'okujjukira muganda waffe radio. Will you remember? Kati omulamwa gw'olunaku ekitulese wano ekikulu kyakubiriza abantu kujja kujjukira muganda wange radio. Eno mbadde seyanjudde amanya agange bampita Rita Kajumba, ndi muto wa radio kati nzazo on behalf of the family. Ekirala kibadde nti okubakubiriza like okujja on 31st twali tukikolanga okuva muganda waffe yafa nga tusalawo okutegeka olunaku luno engeri gyabadde tubadde mu biseera bya covid twali tusobola nga kitegeka naye nga tubadde nga tumujjukiranga abadde basobola okujja mu kaseera katonako ne basaba naffe. Kati ensonga eriwo enkulu eri nti ku 31st ndowooza that is Monday ekiro tusalawo okusula nga tujaguza tusaba ebyo byonna okujjukira muganda waffe era abanaaba basobodde mwenna musobola twegattako ekagga gye twamuziika on 1st Feb olunaku lwo twasalawo tulina okumusabiranga n'okumujjukira. Will you remember? Ffe nga family twali tetumanyi nnyo nti ensi eyagala Moses, naye ate mu mbeera ey'ennaku mwatulagamu abawagizi ba Moses nti mwali mwagala Moses. Twasalawo nga family nti buli mwaka tujjukirenga muganda waffe Moses. Nga family tulina challenge nti we twaziika Moses wakyabulamu katono okumaliriza. So oyo yenna anaaba alina obuyambi asobola okutwegattako n'obuleeta ne tusobola okuyooyoota ekifo kya Moses nga bwe kyali kituuse ku international level nti kyafuuka kifo kya bulambuzi. Fenna kyennyinza okuyisa okukoowoola abantu bonna abamanyi amaanyi ge n'emikwano gye tubeereyo tuselebratinga obulamu bwe kubanga kati tukyayinza kudda maziga kaaba okujjako okwenjoyinga bye yatulekerawo. Unapendeza sana sana Zuwezu, unaumiza sana sana Zuwena. Nze ndi muyimbi eyazaalibwa ekitone kyazaalibwa mu Moze Radio. Nze nali musomu, nali mu bitabo, ngendo uli omusajja ayimba nandeetera okwagala ki endongo ngamba kangezeeko kino nakiri. So kyanjawulo nnyo kye yateeka mu bulamu bwange newankubadde yagenda takoze eki tategedde olwa okuyiribana na wano ne wali. Tuyige okwapreciatinga abantu abakoze ebintu ebyaki ebyenjawulo kuba nzijukira radio yafiira yayinamuko ku ngeri yayinamu ne ku busungu kubanga yakizuula nga akola ebintu ebirungi naye ng'alaba tasiimibwa. Ffe ng'aba artists tufuna nnyo obuzibu si ffe ffekka bonna abantu abakola ebintu ebirungi kobeere gwe munnamawulire. Oyinza okuba ng'olina media house gy'okolera ng'olaba okola ekintu ekyenjawulo ng'okola ekintu ekirungi naye nga tebakuappreciatinga ekitegedde kijja kuleetera obuzibu ofune ne depression otandika okukola decisions enfu tuko bagambye nti nno Seeguya yabaaki biki bino byayogera ye lwaki yeeyisa bw'ati naye nga Seeguya tafunye kusiimibwa kuli kwayagala. So ndabira radio yafa nga enulaavu ate tagirabye. Enulaavu yali takoze eki tagirabye. Nzira we nafunako idea nja kusaba ba artists abalala n'abantu abalala ba well wishers mu industry yaffe nga na idea gye nali nfunyeeyo ku appreciating omuntu ng'akyali mulamu. Nagiraba bwe twakola show y'omugenzi Eri Wamala twamusiima twakola show yali nnungi nnyo ku Serena ffenna ne tuyimba ennyimba abantu ne batuula ne banyumirwa nga tuziyimba basituka bazina naye nze bwe nali nnyimba ne ngamba nti kale singa tuyimbye nga Eri Wamala atudde wali ng'ayambadde suuti ye kwolwo tayimba ffe tugenda kuyimba nnyimba ze buli omu awe testimony agambe nti nno nze wakola bw'ati ne bw'obanga oli si muyimbi w'abantu bangi nnyo yakwana mukyala we lwa nnyimba za Eri Wamala naye nga kati oli bujja oli ne mwogera kyakoze ng'akyasobola okulaba nze ndowooza kiba kimwongera okuba
obulungi n'okusanyuka abasajja ba Moses Matovu balina bibakoledde industry eno beetaaga okusiima nga bakyakola ki kakati tetwafuna mukisa gusiima radio naye nga radio yadduka emisinde mingi n'ayisa n'abaamusooka muki mu industry yalina okusiimibwa bambi naye kale katumusiime bwe tuti bwe tunaagenda nga tumusiima bwe tuti kijja kuwa n'abalala basigaddewo amaanyi okutandika okunoonya okukola ebyenjawulo so si kukola bukozi kubanga banoonya ssente wabula okukola ebyaki ebyenjawulo. Njagala okwebaza family ya Moses Radio family z'abayimbi ezisinga tufuna obuzibu bazi ba celebrities ezisinga nti mulemererwa okuhandolinga ebizibu bye muyina oba ebijjanga omuntu avuddewo ne bigenda mu media ne tutandika okunenya abamawulire kumbe ffe tukwata obuzina bwaffe ne tubuwaaki ne tubwanika kakati abantu baffe betwagala ennyo betukayiminga ntubagala nnyo ne tubamalamu respect okitegedde kubanga kati gwe bonooleeta eggulire ye Keitha ayagala eggulire kubanga limutundira afuna abamulaba okitegeddeyo omulimu gwe kukola ki gwe wa famire bw'okireeta n'okisaawo nti yalina abaana 8 kati ye munamawulire lwaki omunenya okukifulumya so kirungi nnyo okuba nti nno ffe bagatw ekisiza akola ki akira tunamma so nebaza nnyo family ya Moses Radio cause up to now tetumanyi radio yalina abaana bameka mukikuumye bulungi mwebale nze sife tetumanyi okitegedde tetumanyi yayagala kwani kubanga ugenda nola abantu amu yayagalako onugunde ono ayogedde namwandu gundi agambye gundi akoze ati kane trending up nga respect ya fe koze eki nga befudde nti ebyaffe byanjawulo nnyo nga naye tosangayo n'abalala nansi bayimbi naye nga nabo byebimu bye bakola ki bibakola banamawulire mukama yebala olunaku luno nze era nsaba nnyo president ekirungi tukuze ffenna twayingira ffenna industry eno mwami Kyewalyanga ono tusobola okuba ab'omukwano kubanze nzikiriza nti abayimbi banamawulire ba DJ tata waffe y'omu ne maama waffe yatya y'omu tuli ba Luganda omu asinga ku munne bukulu ono kati gwe nowe ekitiibwa nti ono yegundi ono yakola bwati ne bwati tusobola tulina emboozi ennungi gye tusobola okuguza abantu baffe era ne bajagala tulina ebirungi bye tukola ng'abantu era ebisobola okutambula ne tukola ki mu bufunze tusobola okuba ab'omukwano ng'omulimu gwo munamawulire ngukwanguyiza nze nga nze wonsanga wonna naye nga naawe ogwange ogukola ki mupiira waliyo kye bayita star protection waliyo Mesa ayinza okujja n'akoona omwana refu najja n'ayogera naye namugaya oli senior tokiddamu ekyo si kirungi kati akaana bwe kafubutuka ni kaga kankuba Messi n'akawerawo red card ko n'atakawana budde bukola ki ba protectinga kubanga Messi yafuuka ekyomuwendo eri ebensi ye oba eri abaaki oba omuzannyo